Kadaama TV waliwo akawala ka myaka 10 akawala kawaka nga Kalemeseza Kadaama Omulimu. Abaana abato bano bw'osanga family erimu abaana abalalu nga bato basobola bulungi okulemesa emirimu. Kadaama gwe ngenda okuleetera olwaleero agenda kunnyonnyola omwana w'emyaka 10 naye nga empisa gy'amuyisaamu bw'otabeera mugumu omulimu asobola okugukulemesa. Jjukira abaana bano oluusi tuyinza ogamba buto, oluusi tuyinza ogamba baakuzibwa bubi, oluusi tuyinza ogamba nti ebintu bino bye bakola babeera babiyigidde ku bantu bakulu. Okuntu ng'okuwandulira bakadaama obabuuza oba tebatukula lwaki kala yaabwe eri bw'etyo, ebintu nga ebyokusonga bw'aba ayagala okusonga ekintu ayinza okisongesa obugere bwe oba okugulu n'asonga, ebintu nga bamaama bataata okubeera nga tebakoma ku bawala baabwe oba batabani baabwe ku bintu bye bakola. Kati buli mwana ono bw'alaba engeri gye bakuyisaamu kimuwa naye ekyokukola n'agamba olaba ono taata bamuyisa bw'ati oba maama amuyisa bw'ati, kitegeeza nange bwe bamuyisa bw'entyo tewali kigenda kubeerawo. Ate jjukira abaana baabwe tebababoggolera, n'omwana wa 3, 4, 5 bakibeera bakyamuyita baby. So tulina okubeera nga tuwa credit abaana oba bakadaama abakola mu maka agalimu abaana abato. Ate okwo bagattako n'empisa embi. Kati kano akawala k'ogenda okuwulira mulimu ebintu ebyekuusa ku buseegu, era weewuunye ebintu bino kaabiyiga ddi era kaabiyigirawa. Kadaama ono katuwe ku mboozi ye nga bw'eri. Halo nnya buli Kadaama TV. Kadaama TV ekulamusiza naye kaakati mpulidde amagezi bakadaama ge bawa omuwala oyo w'abaana, naye ku ky'abaana nange kye nnyinza okwongerezaako era ng'abalala bwe bagambye abeesonyiwe bwesonyiye abalabe, kubanga nze nange nalina wano abaana ne kati bakyaliwo naye nabeesonyiwa. Ndi waaliwo akawala ka myaka 10, akawala kaalina omutima omubi nga bw'okiwulira, nga ke kantu akakulaba ng'oli emmere awo nga naakajja ne keefungula ne kakulaga akabina ne kakuwandulira amalusu. Bwe baba bakuwadde ekyokulya ng'obako tebannakawa nga kajja kaagala kulinnya mu bibyo ebyokulya nga kaba kasongera maama waako nti nako kabyagala naye nga kasonzaamu magulu, buno obugulu obulinnya buno obutono. Bano abaana balina omutima omubi nga bw'okiwulira, emitima balina gya maama baabwe. Abakazi nga bw'olaba era ky'oba olaba nti oyinza okubeera mu nnyumba omwana ow'emyaka 9, 10 n'akumalako emirembe n'okusinga omuntu omukulu. Kati nze akange kano akawala ak'emyaka 10 kaalina omuze nga buli lwe bamala okulya emmere nga kajja mu ffumbiro ne kamira amakulooni. Bali balina amakulooni gaabwe ago amampi amasaleesale ge basalaasala gaba mampi gabanga ndooza sayizi y'engalo obutonotono, nga kagamira nga kasesema ndooza nga gakatuga nga wano mu bulago gaba tegayitawo, naye kakikola ndooza emirundi ng'esatu kamala okulya nga kasesema ne bakuyita enno bakujja na ku bintu oyoza bamaze okulya nga bakuyita ogenda olongoosa bwe kasesemye. Nengamba naye kano akaana emmere kalya nnyingi, kiki kye kakola nesitakifaako. Kati lumu Mukama n'akavaamu ne kajja mu ffumbiro, nze ndi mu sinki njoza bintu ne neefuula nti sikalaba, naye nga bwengira bwentunula emabega bwe nkakubako eriiso limu ngenda okulaba nga kakwata ne batereka ebyo ebintu emmere yaabwe nga kajjayo amakulooni amabisi nga kagamira, tekuli mazzi tekuli ki, kali kagagende nga kasesema. Naye nga okusesema kavaawo wano mu ffumbiro we kagamiridde ne kagenda ne kasesema oba mu nnyumba, naye nga tekasesemera wano wendi. Kati kwolwo nga kamala kagenda kasesema ng'omukazi ajja mpita nnyonnyonnyonnyo ng'oyinza ogamba oba nkoze ki, ntwala ebintu nsiimuulewo. Ne mugamba leero sigenda kusiimuulawo, omwana oyo amira amakulooni
era kulo nagaana okusiimuula ebisesemye bye omukazi n'abyesiimulira ne mugamba omwana oyo amira amakoloni amabisi ate nga muba mumaze okulya njala yeeba emuluma kiki omwana takiddangamu paka kati okumanya obwana obw'obusitaani ng'era omuwala oyo wagambye nti busitaani akaana kano bwe waayitawo ebbanga kuba mu wonna obwana bungi naye nze buzzukulu bwa waka naye bungi buwera ne 15 kati engeri bano abantu gye batava waabwe buli kaseera babeera wano waliwo obumu obubeerera ddala wano waliwo obulala obujja obuzzi kubanga waliwo abaana abamu abalenzi abaawasize waka basula waggulu so kati obwo bulinga bwa waka ye kano akawala ke kaali kasinga empisi embi kati nga kavudde ku ebyo byonna si mabega nnyo ndowooza myezi ng'ebiri emabega okuva kati wenjogera naawe ng'akaana katandika akaali katanjagala akaali kancunya wembeera tekavaawo bwe kankwatako wuuyo katandise kaŋŋamba njagala mbeere bebi waako akaana akato konze bebi nenkagamba nange nina bebi nenkalaga n'ebifaananyi nenkalaga n'omusajja mba wange ne kaŋŋamba bamba nti ne katandika nga keeyambula kankwata ku bisambi nga kankwatirira ddala nga bw'omanyi omusajja bw'aba akwana omukazi bwe kankiisinga kyokka bwe ntudde kamera zintunuddemu bwe ziti envaawo ne kagamba ngenda kwebaka nenda mu kisenge okwebaka ekisenge kyange siina privacy nti oba nkisiba kubanga nsula mu dressing room yaabwe abaana abawala bayingira ssaawa yonna bwe baagala biki mba ndi ku buliri nga kaako keeyambula kanfungula engoye kakola nenkabogolera naye nze nange saakaloopa kubanga bano abantu kye mbamanyiiko omuloopera omwana ate gwe n'ofuuka omubi neŋŋamba akaana kano nina kusala magezi keegobako ate nga sigambye nnyina waako bwe ntyo mpola bwe kajja ne kakolaakolaawo ebintu nga byolaba omusajja bw'obeera nga weegomba omukazi bwe kakwatako ku kabina bwe kagamba good kagamba bano abaana balina sitaani gw'otayinza n'okutegeera bannange kankubuulire ssebo balina sitaani gw'otasobola kutegeera omwana ow'emyaka 10 ate nga muwala naye yeerijja ku nze ebindooza tulina kusaba katonda nakwebeereramu ebereza engeri bano abantu gye batusosolamu nti omuntu tasobola nakukwata ku kiteeteeyi ky'obwekiti tasobola nzena ngaobwana bwawano bwe butobundi toyinza nakawa kyakulya nekakirya naye oyinza okuba nga weebase akaana ne kajja ne kafungula omulundi gumu bulangiti nekayingiramu bannange bano abaana nze simanyi nakumanya Mukama Katonda kanga okalaba sitaani waako yali mukulu kaali kamanyi kye kakola nti kibi kubanga bwe wabeerangawo abantu bonna waka baali bakalaba nga kancuya era ndoza nga bakimanyi tekanjagala naye bwe wabeerangawo abantu ng'ebintu ebyo byenkugambye tekabikola naye bamamwaka agenze ku shopping nga